Butereevu mba mmaze okuyingirawo. Okay. Butereevu mba mmaze okuyingirawo wano ku Smart Media kwe mutulabira kwe tusinzira okuweereza ebintu byaffe mu nkola emu oba endala. Butereevu oli ne Mubiru Smart mbeebaza nnyo abatugobera ku Smart Media ne mugobera pulogulaamu zaffe bambi n'osubscribinga n'olikinga n'osharinga link. Gisharingeko link ne munno mugambe Mubiru Smart byaleeta bibaamu ekinogezi. Manyi twakula jjajjaffe atugamba nti owenvu mulambi akoma ku kikuba nsiko, kubanga bali baba tebaawona kati kikuba nsiko bakya bibiri tebaakomawo kuleeta n'abannaabwe. Olina Mubiru Smart ono ku Smart Media maze ebbanga mbasuubiza okwogerako eri eggwanga. Gamba munno nti Mubiru Smart alabiseeko okwogerako eri eggwanga nga tusinziira mu Smart Studios n'ebifo ebirala nti bwe tuba tusomesa music tubibaamu ne Smart School of Music, ne tubaamu ne Smart Promotions, then musiŋŋaana Smart Media. Eno ye TV tukyali ku social media naye nga tujja genda online, tujja kuva online tugende mu decoder yo. Tusponsoringibwa Smart Studios, etteekamu kamera, etteekamu ekifo, etteekamu obudde, kamera person yaffe n'emusasula. Ne tusponsoringibwa Sherry Electricals. Sherry Electricals and Electronics oyo akola kutunda ebyamasannyalaze, buli ky'omanyi, amataala, waya, ebintu bingi nnyo sibimanyi, manyi bya music naye nga bwemba ndaba balina bubalubu obwekyusa, bw'okassa ku kikomera omubbi bw'abeera ajja kaba kazikidde, bw'asembera ne keeteekako ne kamuloosa nti eriya mulaba eri ab'omu kyalo eyo bannange mukadde embuga oyinza okuwagala okwayalinga enju y'abakulu. Kaakati ebiseera bino abakulu babayalingira ennyumba, kabalubu kabeeramu ne kazimera mpola mpola. Olaba alina n'ebbalubu ng'erina volume ng'ekendeeza n'ekuba fuulu ate n'emala nedda n'ekuba ddiimu mpola mpola. Kale noonya ku Sherry Electricals and Electronics asangibwa wonna Kasero. Then ekirala nga bateekamu akasente mpola mpola, bakola ku by'okuwayalinga amayumba. Okuwayalinga ennyumba ntegeeza ki? Nti basobola okuyisizaamu waya z'okuva mu ground wansi eno paka mu kisenge paka waggulu ne bagikukwasa ng'ewedde. Kale abeetaago gya tunoonyaako tujja kuba tukwongerayo mu mbeera yonna. Ne namba z'essimu tujja kwongera oziba naye nga kati bakyali muno mpola mpola, naye nga ayeetaaga okuwayalingira enju ekizimbe kyo noonya ku Sherry Electricals and Electronics. Era naawe ayeetaaga okugula ebyamasannyalaze ne kaba kabalubu kamu n'oba osuubula n'oba oyagala waya buli kimu. Okay, Butereevu mbadde mbaga nti maze ebbanga mbasuubiza okwogerako eri eggwanga. Ensonga zange si za kuggala oba kuggula, ziyitira wano mweno namba 6 eno. Kale jaga nti njikoonako mpola gwe n'ogiyita ennyango ng'akuba addayo. Kansuke njikonemu katono nyoba kayimba kikano. Mbigasse kaakati katwogereko eri eggwanga. Olwaleero tugenda kwogera ku ki? Nsonga za music waffe agudde ebbeeyi, abayimbi baffe bagudde ebbeeyi, music agudde akatale, abasinga obungi twayiga ebyo, kwe tulya, kwe tuweerera abaana, kwe tukola ki ng'embeera y'omuggalo tinaba kutuukawo. Ebintu bingi nnyo, abantu osinga n'omukati mukadde kano music okuba nti takyategerekeka, osinga n'atadde headphone mu kutu ng'ate essimu eyogera mu lawudi. Essimu agitadde mu kutu akazindaalo naye essimu eyogera mu lawudi. Kaakati embeera neeba nga baabigatta byatabuka. Tugenda kutunuulira ensonga kiki ekikola music. Kiki ekikola music? Omuyimbi ajja ddi okufuuka omuyimbi, era ebbanga ly'okuyimba lyalibadde
okuyimba kwali badde na kigero kikuba waliwo omuntu waayimbya n'otuuka ng'omulaba bambi akalattuse nga n'ogamba nti nsanyusa okukulaba olaba ng'akukiina ogamba onanyiigidde bw'ati nga feesi etwazze ekuluuse. Kakati okusookera ddala tugenda kwogera ku topiki esooka okujja kw'omuyimbi. Omuyimbi ajja ddi era ajja atya era ajja naki? Afuuke omuyimbi tumwawule ku babazzi oba ayawukane mu basuubuzi kuba gyonna mirimu. Okuyimba okusookera ddala kyali kitone kye muyita talent. Kyali kitone ng'owulira nti okuva ku bajjajjaffe Ssebadduka nno giteno geetyako okwatuukirira omugenzi oyo yagijja ku mugenzi Elishama Wamala Evergreen. Ono bwe yagikuba n'agyogeza, Ssebadduka alina ennyimba ze yajjanga akuba mu ndongo ye, alina waya ze yakozesanga tugenda ziyitamu mpolampola. Nabagambye mu biseera bino mw'osiŋŋaanira omuntu atadde headphone mu kutu ng'ate si mweyogerera mu lawudi, nakyo mukigende mujja kukitegeera kyentegeeza. Ssebadduka yakubanga endongo ye eno eyalinga ey'okulonda. Owulira nti yakubanga okuva ku nnamba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alina n'oluyimba lwe yakuba lwe bayita eddaame lya Chwa. Kati saagala nnyo kwesiba ku ndongo eno kubanga ejja kundaalira, ejja kunnemesa ebintu bingi bye tulina okwogerako ate nga nnabasuubiza. Facebook mbadde mbaga nti nja kwogerako eri eggwanga. Omuyimbi yajjanga n'ebintu 2 ng'abijje mu kimu. Yabanga ali talented. Bammanya ddi nti ali talented? Kwe kuva eri ne yeeteekawo. Kanyeko kacaayi anti bagamba akatali kabbe. Muwulira mpuuta nogamba nti mpuuta bushera. Mpuuta byange. Kakati okuyimba kw'edda okwafula music ku mwanika waggulu kwalina birungo ki ebyawukana ku kuyimba kwa kati? Kuba okuyimba kw'edda abayimbi baali batono, baakola kinene. Okuyimba kwa kati abayimbi bangi, waka input. Weewaawo ng'ate bakozesa ssente nnyingi n'amaanyi mangi. Naye w'oteeka ssente nnyingi n'amaanyi, jjukira wamiisinga okuteekawo obukugu. Wamiisinga. Omanyi mu Luganda tulina enjogera egamba nti owa ssente kyalema oyo nkata tazinga. Naye mu kuyimba ow'obukugu kyalema owa ssente tatawaana. Ekirema omukugu owa ssente totawaana. Nti omuyimbi w'edda wabanga yajja alina ennyimba ze nga zirina kye zigamba abantu, nga ze tanonya enduulu. Era yabanga amanyi n'okkuba oluyimba lwe mu ndongo. Whereby nti bayagalanga okuyimba, oyimba nti ye nga bakwata mashiini eno nti yo tugambye oyimba, kwata tuyimbiremu. Simanyi munfuna bulungi. Kati olwagimukwasanga ng'agikwata bulungi nnyo ng'abalaga ekifo eri ekiyungu. Ng'asuulamu omulimu omulungi gwe yagabana nga gwa batuusaako mboozi n'amawulire. N'agabana ennandaze ennyo kanzireyo kaboozi. Bassiruganda musuula muti ebiro bino. Omuyimbi yajjanga bw'atyo. Kitegeeza omuyimbi oyo yabanga n'emikisa mingi egiyitawo nga tamenyese. Obukugu yayinanga buteeka mu kitabo kye. Era okuyimba, jjukira nti okuyimba kulina emyaka 11. Oli bw'ayimbira emyaka 15 ng'erinnya ligaanye, tuleke wummula, genda eruka yayo kyenkoko, tujja kuziryanga nga totuwoze, totusaliranga nako ku bbeeyi. Gwe manya eno byagaana. Oba genda oyere enguudo, tujja kuyitanga nga tukuwaayo 1000 oba 200, 10,200. Kati okuyimba okwo okwaleeta abayimbi era bajjiranga wenjagala tutuuke nti omuyimbi yenna mujja mukimanyi nti ekibiina kye baayitanga Lukwata kyaleeta abayimbi ne bafuuka ensonga. Ekibiina kye baayitanga Super Singers, Kadonkamu Super Singers kyaleeta abayimbi ne bafuuka ensonga.
niwe Omuganda akubuuza eggi n'enkoko ani mukulu? Omuswayiri n'agamba yayina kuku nani mukubwa. Eggi n'enkoko ani mukulu? Nti ekibiina kye bayita Nkadonkamu Super Singers ekyalimu omukulu Matiya Luyima, ekyalimu Moses Katende Walera n'Oyonsa, n'ekibiina kye bayitanga Lukwata Gita Singers era ekyali Moses Katende ani mukulu? Nti Kadonkamu Super Singers bwe kyatandikawo ne kibeerawo. Bwe beeyawula Moses Katende ne banne ne bakola Lukwata. Kaakati tugenda kuva ku Super Singers ebyayo tubyogeredde ebbanga tudde ku Lukwata. Lukwata mwe tulabidde omugenzi Livingstone Kasozi, mwe tulabidde omugenzi Hamani Basudde Nabbi w'e Bubondo. Lukwata eyo ere abo babiri. Ate mu Lukwata mwe mwajjira Principal Job Paulo Kafeero Maanyi Ganjegere oba gwe mwamanyaako nga Golden Boy of Africa. Ekibiina ekya Lukwata kyendi kiresa abayimbi basatu naye baaba batya nti ababiri baakola amaanyi n'ettutumu. Abaami bano we bajja mu kuyimba, Kasozi yali mugezi, Basudde yali muyiiya nnyo nga mukugu era nga muyimbi. Bwe batambula ne basiŋŋaana akalenzi mu kyalo eyo kalina ekibiina kyako kirimu n'eŋŋoma eŋŋanda ne bakaleeta kajjira mu Lukwata. Gwanize Paulo Kafeero nti kale sijja kugenda kubikwata ku bulamu bwa muntu, twogere biri musical. Bwe batuuka nga bakuba show, abalaba abasajja bano banyumya nnyo sitoole. Nkolaga omuyimbi ajja atya afuuka omuyimbi era ajja naki? Jjukira bonna baali bamanyi okuyimba n'okukuba gita. Ajja Basudde n'anyumya emboozi ye n'erayinika. Kasozi n'ajja n'agamba tuuse empanga yaako n'oseggwanga enseera aziriwa. N'anyumya kalenzi ne kajja kakyanga obuzina kabuzza muno kabuzza muli. Okuyimba muvubuka munnange otegese otya obudde bw'okucoppa labala. Kakati abakugu abaaliwo edda omwami yayina ekibiina baamuyitanga Gonza. So yayinanga ekireka awo ofiisi ye. Bwe baamala sho n'abagamba bannaye ekyenjala tukole. Omwana ono mulungi. Omwana ye Paulo Kafeero, omwana ono mulungi nnyo. Naye mbadde nsaba abaveemu. Kubanga bye muyimba birala naye byakola birala. Naye ajja kubafiiramu, ajja kubabuliramu tasobola kufuna ttutumu ng'alina mmwe. Muli b'amaanyi nnyo. Ate ye mupya nnyo naye asobola okufuuka ow'amaanyi ennyo. Kitegeeza ye talina maanyi. Ekintu ekyo njagala kikuvuge kipayopayo, kikusule ku kivvulu kya Kasozi Dunia weeraba. Nga bonna bayimba ekibuga ekyagwa mu ntamu Kasozi Basudde Kafeero. Kali akaana ke baaleeta akavubuka ako. Mu budde buno omusajja abagambye omwana ono mwe muli b'amaanyi nnyo. Omwana ono asobola okufuuka ow'amaanyi singa aba abavuddemu. Ne bw'abeera mu mmwe ajja kufuuka birungi bifiira munda. Kaakati nti kale omwana mutwale. Nga batwala omwana baakanika omwana omwaka mulamba. Bali mu studio bakola alubamu ya Nvubuka munnange. Omwana agenda okuta alubamu nga buli akaliwo kukatambula. Kati nkulaza abayimbi abo bajja batya. Bwe beetolola bakola ebintu byabwe. Gonza alina ekibiina kye, bano Balukwata batambula. Sijja kukubuulira bintu byafa gye baatambulira. Naye kati eyo tugenda kuvaayo. Oli omwana yagenda ne Basudde ali mu Lukwata. Kati ngenda kubuuka kipayopayo ngende ku nzija y'ebibiina. Nkulaze enzija y'omuyimbi. Tugende ku nzija y'ebibiina bijja bite. Kuba bikolebwa bibiri. Omuyimbi ye mukozi. Ekibiina gwe mulimu w'abaakolera. Ekibiina kye bayita kulabako omwana oli gwe bajja mu Basudde ne Kasozi nga bali mu Lukwata kyabangibwawo mu mwaka gwa 1991. N'ekibiina ky'omwami gwe bayita Hamani Basudde eyali mu Lukwata ne Kasozi nga baleeta omwana oli nakyo kyabangibwawo mu mwaka gwa 1991. Naye ngenda kuzza ku mwana oli Paulo Kafeero. Omwana oli Kafeero ekibiina kye kisinga ekibiina kya Hamani Basudde ennaku 2 ez'obulamu ku nsi kuno. Bagamba akatali kabbe kanywemu olw'ekyo. Ekibiina kye bayita kulabako Gita Singers
kisinga ekibiina kye bayita Kabuladde ennaku 2. Kikisinga kitya? Ekibiina kye bayita kulabako Gita Singers bwe kyatandika okukola show etandika, kyatandika Lwakutaano, ate ekibiina kye bayita Kabuladda kyo kyatandika lwa Sande. Si nsonga ebirozi baabifuna omulundi gumu, naye baayawukanira wa? Ekibiina kye bayita kulabako Olwokutaano kyakola Esseguku, Olwomukaaga ne kigendayo obulenzi mu Nkangula Hall, kye bayita kulabako. Ku Sande kikola Nateete ku Bristol Bar Hall, ndowooza mugimanyi. Obudde buno olaba ekikubo ekyambuka ku Makaayi, bw'otunula eky'Emmanga awola abazimba bwakeedyakeede era theatre eyo gyeri lwakuba yali ebulwako. Olwo kulabako ekolawo lwa Sande era we yasooka okussa amaka gaayo mu 1991 January. Kakati Kabuladda ye ate yatandika lwa Sande olwo kulabako eri Nateete mu Bristol Bar Hall. Kabuladda eri mu Aperandi ekibuye we yatandikira ew'omugenzi Bisegerwa. Kati Aperandi Theatre weeri naye tekyali theatre, ndowooza kati bagita Aperandi Lodge kubanga olwo Big Bba mwe bayimbira. Kakati ye yakola mu Aperandi, yakola abantu, yakuba endongo, abantu ne bajja ne bafika n'okufikka. Abantu bennyini batuuka omumusaba nti munnange ne wiikendi ejja jangu komawo ko ye nti kaale. Anti Basudde yayinanga amaanyi ga Basudde gaali ga bika bingi, nakyo tukigendeko tetujja kukyewala kubanga bw'owewala okunyweza ennati z'empira gy'emmotoka oba weewaze kutuuka gy'olaga mu mirembe. Kakati Basudde bwe yali mu Lukwata, Lukwata yalimu abayimbi bangi. Mwalimu Kasozi, mwalimu ssenga w'abaana Rosette Nakubulwa, mwalimu Hamani Basudde, mwalimu bangi nnyo, mwalimu Sengooba, mwalimu ani. Kakati olaba bwe kigenda okuleetera abayimbi bano okulema okuyimba ennyimba zaabwe beemala eggoga, abawagizi baabwe bwe kigenda obbalemesa obbala beemala eggoga, Basudde ajja kujja ayimbeyo 2, Kasozi ajja ayimbeyo 1 n'ekitundu, ebyo okuyimba tiyabiriiko nnyo, yali ng'atunulya nnyo omulyango. Ssenga w'abaana ajja ayimbeyo 2 n'omuzannyo gumu. Kati abantu basigalamu ennyonta. Ekimu ku byabaawo kubanga era owulira we tuba tudda mu byafaayo bagga nti Lukwata Gita Singers yali eranga obulango bwa Christmas, ng'eranga Hamani Basudde, ng'eranga Kasozi n'abalala. Naye ng'ate ku Radio Uganda era waliyo obulango obulala obulanga ekibiina kye bayita Kabuladda Professional Singers, nga bakola ku nnyimba z'abayimbi abalimu naye nga tebaboogera mannya, naye nga bakubiramu ekyali mu ssabo. Jjukira ekyali mu ssabo albamu eyo neefuluma 91, nga bakubiramu ennyimba ezo, bakubiramu Babusuula bani, nga bagamba zino ze nnyimba z'abayimbi abali mu kibiina ekipya ekijja, Kabuladda Professional Singers, naye nga teboogerako muyimbi n'omu. Kakati bw'ojja otunula era waliwo ku radio yalinga Radio Uganda yakubanga akantu kati radio yaggalangawo saa 12 ne bawummulamu ne ku mukaaga ogw'ekiro ng'eddamu n'eggalawo. Kakati Kasozi yakyalako ne Basudde olwo January ayingidde kuba Basudde Desemba bwe yaggwa teyaddamu kuyimbira mu Lukwata, yali amaze okubangawo Kabuladda ne Kasozi. Bakyala bababuuza oba yali Uncle Dick Mulima Ssempaka oba ani. Program yabangawo ku makyawo ng'emanda kya 15 bababuuza. Kaakati tubadde tumanyi mu kibiina kiri mwe baamaanyi baamu, ate mwe muvudde mu kiri, ate mwe mukoze kino, omuntu ategeere afune kifaananyi ki. Naye Kasozi yali musajja mugezi nnyo atta ekibuuzo ekyo n'agamba kaakati muyinza okuba nga mubadde muwulira nze ne Basudde nga ffe bamuwuliramu ab'ettutumu, naye ekibiina ekyo kirina ab'amaanyi baakyo era ategeeza bannannyini gye bali mulimu gundi abantu nga 6, naye tugenze okulaba nga abantu tebalina mukisa gulaba Basudde ng'abayimbira ennyimba zaabwe kubanga ajja n'ayimba 2 n'abalala bayimbe. Kaakati wano abawagizi ba Basudde mugenda kumulaba mwemala eggoga. Musajja yali arizoninga awo Mulemerembe Livingstone Kasozi. Kati nkulaga okujja kw'ebibiina abayimbi twabavuddeko dda bazze. Bane munansonyiwa nabasuubiza okwogerako eri eggwanga. Ebintu bino tubyogere tetunyiigagana, mbyogera kubanga mubyetaaga obimanya naddala mu abayimbi. Abalabi Basudde
babadde tebamulaba kwemala ggoga. Kyokka ate bw'okiriitinga ku byakati olaba omuyimbi n'akuyimbira ennyimba 12 n'owulira ngu weebajjagala gamba oli yandeese atanyiiziza bunyiiza. Mwewala n'okulaba ennyo omuyimbi ogwo obadde oyagala n'oddayo ekaawo nga ne siddi z'olina mu nnyumba ozimenye. Ekyo ku mulembe gwakati nkiraba. Oddayo n'ogamba era nze omuntu gwe njagala ennyo saagala ate kumusemberera nnyo ayinza okukolerawo ekinyiiza ne mukya ate nga mbadde nnyina bye muyigirako. Kakati ne bakola ekibiina kye bayita kabuladda. Kati mwebuuza ate oluyimba lw'ennimiro lujja ddi? Sijja kulugendako kuba ennimiro engatta ebambi. Abasajja bali nkulaze nti omu yali muyimbi omu yali kikaakati ku mulembe gwakati mbuuliraayo nti ekibiina kino ekirimu omuyimbi gundi kitwetedde omuyimbi bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Mumbuulire ku bintu ebyo. Tulina abasajja wano abaalenja Sabiggo nakati weebali. Abudu Mulindwa alina ekibiina kita Nsamba Gita Singers mumuyita Ziwambaza. Yakola ebiseera ebisinga abaatwala basudde mu lukwata baamujja wa mwami Ziwambaza. Jjukira abaalaba ku njya y'abasudde bagamba yafuluma eyo ng'ajja ayimba oluyimba lw'ebigumba by'empuuta nga abantu abatta busi. Bigumba by'empuuta mulumanyi? Abantu bakoonere mu wano katono. Ate bannange bagamba ayogera ky'amanyi ayogeza buvumu. Munansonyiwa gitanja kujja bulanjabule mbawa kyakulabirako nakubajjukiza lwe bayita baabi bajja mu myoloola aluli ku alubamu ey'okusatu eyitibwa Mukyala Kandida. Kwe kuli oluyimba lw'ebigumba by'empuuta yali aluyimba nga luzibu nnyo nnyo nnyo. Kakati tulabye basudde azze nkujjukiza tusponsalingibwa Smart Studios ene recording ennyimba eza audio videos bayiya ennyimba bayigiriza okukuba ebivuga bapromotinga music mu ngeri yonna bw'oba osobola bw'otasobola kwetuusa bakutuusaawo. Ne tusponsalingibwa ne Sherry Electricals and Electronics oyo akola ku byamasannyalaze okubitunda n'okubikuguza kyekimu bigase kyekimu. Ne bakola ku kuwayalinga ebizimbe okumanya bawayalinga ennyumba ne bweba yassubi nga ya budongo bo bagiyisaamu waya n'amasannyalaze nayo neeyaka. Kalinamu abaagala okuwayalinga ziikasubi baasana endugga mwali badde mujja ne mumweyuna ali Nakasero era akapande ojja kuba okalaba otuuka ku dduuka awo. Shop number njeere nenja gibajjukiza Sherry Electricals and Electronics mweyuna ajja kuyamba mu bintu bingi. Tukyatambula mpola mpola oli ne mu biru smart okuva ku Smart Media. Ensonga ey'okubiri awo tuba tuvuddewo nkulaza ebibiina byajja bitya omuyimbi ajja atya omuyimbi ajja naki tugenze kubitunda omuyimbi. Kuba tunuuli abayimbi bonna benkulazeeko emabega basudde yagamba nti wadde emberebe yagamba era okuva we najjira mbasanyuse wadde emberebere mpaawo etammuka alubamu yalagamba kati abayimbi bonna bw'ogenda batunuulira abaafuna amaanyi n'ettutumu era enzija gye bajjamu bajja balina eby'amaanyi nti bw'osokolayo oluyimba Mukyala Mugano olukubako enfuufu n'olukyusa erudda oluwulira nga twenawo oluyingiriramu. Bw'osokolayo oluyimba Saamu wange owulira ddala ng'abayimba laavu kati wadde bayimba nnyo era bayimba bulungi naye oli akyabaleebya akyabali mu maaso. Bw'osokolayo oluyimba muvubuka munnange Mugenzi Paulo Kafeero owulira ddala nga ssebo omusajja kyeyakola yakikola. Kabere baakibijjigire bantu tebanyoomeka ye Vincent Ssekiwa gw'oyisaamu amaaso muwalimu oba gavana w'ekyengera gw'oyisaamu amaaso nje gye yajjamu. Okay, wadde no balina obunafu bwabwe oyinza okugamba tebayambye industry naye nga balina ensonga zaabwe ate tebayambye industry osobola okukulembeza tebayambye bayimbi tebafudde ku bayimbi naye nga ensonga ezo nga zinnyo baali bafuddeko naye bo bwe bafaako baagala okufiibwako ebitunda omuyimbi.
omugenzi Hamani basudde waliwo yafunira accident oba mwagiwulirako accident y'emyanzi wano we yayimbira ku kitwala ku mbaga omanye emmotoka yankuba enkizi jolo yansulika nga nva emyanzi okukola bwe yafuna ojjukira yali amaze okukuba alubamu ya mubuna engoye ng'etokota yatuukirira Kasajja n'amugamba waayi kati nfunye accident abaana temuliimu w'amaanyi bali be yagambira nti twekola bannabuddu ab'endongo nabakungala akuba teri wabbanjulira kati abaana tewaliiwo mbeera yonna endabirira bapangisa enju bapangisiza balina okulya bawummudde ndi ku kitanda so kompeyo obusente awo nga bw'alubamu nga busatu nja bukuwa nkolaga nno basudde kumanya nti baafa ku bakozi baabwe nnyo obusente bwalubamu busatu ng'awona ng'agenda akubirawo kyalubamu yakubira ekitutwala ku mbaga n'akubirira awo fa ku bantu n'akubirira awo ne alubamu endala bagiyita ani ayina alubamu endala gye yakubirira awo nga yamangu mangu okuli oluyimba kuli etteeka namba 6 olaba nti olw'okuba yazikuba mu mbeera yakuzikubirira tezalowoozebwa kufuna music mulungi bwe zitaafuna music mulungi jjukira aziiza ku mubuna engoye zaagaana okutunda wadde ennyimba zayo zaali nnungi awo tugenze ku production nti yali abulamu ezaalubamu zaagaana okutunda n'abeeraawo era n'addiira mu kufuna abantu n'atuuka n'okugamba obandibye manyi tulina enjo egamba nti obandibidde ku luggya kumba ate ng'ebigambo yali abira naye bagamba ensi bambi eddibya mutere tudda ku bikuuma omuyimbi oba ebimutunda omutindo guli muzeyi Fred Sataga yagamba nti gyenvudde n'omutindo ndoza wakwatya pe n'ayiya byenda naga kireka ntuusiza kyekiseera nzire ebuddu awo wakubira byenda bye ng'alinga akulaga nti nzize ebuddu akangemu laba ate bwegenda ebumbujja ndoza olaba nti omuntu bweweetereeza n'ensi ekutereerera bw'ogaana okutereera ensi tekutereerera jjukira walya sente bugenze wabba mu 3 aziyisaawo zaayita mu lukuba emmanju awo wakubira byenda bye neeyitimuka naye ojja ne weebuuzamu nti oba n'alubamu yeggula gyereka mu studio ye ate yali muziise buziisi kuba yaliko ennyimba alubamu yeggwala kuliko abakyala ba bbeeyi kuliko eggwala ly'e Busega kuliko abayimbi kuliko Emmanuel Ssennyonga yayimba mu ddoboozi lyasudde lennyini kuliko Susan yayimba neewaayo kusanyusa ensi Susan ntuuse n'egitambi baabwe munnekkaanye alubamu eyo nga yali eyokya yali gamba yali muyisizza etya munjogere nnyo ogamba ate eno yali ya muziika kumba ate yagireka mu studio kati bw'ogenda okugattagattamu ebitunda omuyimbi n'ebimukuma jjukira eyo alubamu yali azzeeyo mu kasiwuukira bwe yakubira byenda bye kwe kuli byenda bye abanywanyi mujje enzirayo ewaffe byebigere bino olwo kuliko byenda bye kuliko Kiryo ne Muwafu kuliko ogundi Muwasenju kati kanzi baviire lumu ku lumu byenda bye lwe luno abanywanyi mujje enzirayo ewaffe byebigere bino byenkuŋŋaanyizza byebyange mukuŋŋaane buli alina akatanda akampe kano ke kadde nziriddeyo ddala ewaffe n'agazina eddooyo baamufuuwa nkanja mundeke ŋŋende nga nkyalimu n'agassa abagumiikiriza ennyo abamu batwala keesi ensonga eyo byebimu ku bintutte kati eyo kwe kuli basajja bannange ebiyita ekiro basajja bannange nagudde mu mpaka amatumbi g'obudde saabaddeko oluyombo ne ntutaaseera ng'ekiryo n'omuwafu bisimba n'agaala kwe kuyine luno Muwasenju nendoza mulumanyi luno eradde nnyoge mirembe mwinna abatudde ku ntebe nammwe abali mikeeka simanyi munda byene muntegeera mumanyi nafuuka nandi awo nti ennyo nagalaali
bwe nvaayo n'ondaba muli olowooza nti apaana ono temu kati ezo bbiri ne kubeerako eggwala no mbadde mbuuse ate eggwala eyo ndala kuliko essuuti ya kawemba. Bw'olaba alubamu eyo nti yali nkambwe then tudde ku alubamu y'eggwala tulaze omutindo bye tubadde kola kuba nnandagga nnyo. Kakati awo tutuuseewo kankuleeterewo omuyimbi gwe bayita waliwo omuyimbi gwe bayitanga Mulindwa Gabudyeri omwe mmanyaako Mulindwa Gabudyeri emba olimba zinunula twalya ki Katonda baataawa yali mu Bazira Gita Singers era yali muyimbi mulungi nnyo era waliwo omuyimbi gwe baayitanga Kasozi Njala Yagwa yayimba Baasi Kayoola yali muyimbi mulungi nnyo era waliwo omuyimbi gwe baayitanga David Matove ekiri abayimbi baalinga balungi nnyo naye olw'okuba nti bali abasajja